Omusajja yamala emyaka 38 nga competition ya mulema. Yamala emyaka 38 nga buli mwaka malayika bw'abajja omulundi gumu omwaka abantu 38 be bakayitawo nga bafuna kye baagala nga yetafuna. Malayika bw'aba yajja emirundi 2 oba yajjanga emirundi 2 be bantu 76 bafuna bye baagala nga akyali awo, kubanga competition ya mulema takyalina na identity. Bamuyita muntu, a certain man, lwakuba kikula kisajja kikula kirume naye tewali onaafayo kugamba nti erinnya lye ye gundi. Yali amazaawo emyaka 38. Nawandiika ekitabo edda bakiyita The Kind That Jesus Called Great Faith. Kati nzijukidde simanyi oba tukyalinayo copies eziwera tujje tuziteeke wano mu library bantu baguleko. Nakiwandiika ekitabo dda nnyo mu 7. Emyaka 38 omwana azaalibwa n'agenda mu kindergarten n'amalako primary n'amalako secondary n'amala university ng'oli ku kidiba. N'akwata omuwala mu kibuga n'amuwasa ne bagenda bazaala omwana n'atandika primary n'atuuka mu P6 nga gokyali ku kidiba. Okwata omuntu obulamu bwa myaka 38 n'awasa munne at the age of 25 ne bazaala omwana n'afuuka teenager nga gwe wali ku kidiba ne kati okyaliwo. Kitegeeza ki ekyo? Waliwo ekintu ekikwata omuntu ne kikozinga delay. 38 years gitegeeza delay. Now abantu banyinyo bagamba a delay is not a denial. Genda omugambe nti ewammwe a delay is not a denial. Ewaffe wano ku Victory buli kintu kyonna ekiruddewo Obang'Atakiwereddwa era tukiwakanya mu linnya lya Yesu. Tuwakanya delay. Yogera n'amaanyi go gonna buli ekibadde kinduisa ekirwawo ekinzitira obudde ekibba obu kyokyo omuliro fire emirundi 3. A delay is a denial. Oyo abagamba nti delay is not a denial simanyi gy'abeera. Ekintu gwe olemu okulya ekyenkya ne bakireeta ku ssaawa 9 nga gogamba otya dikati mumpe ekyenkya kyange ku 9. Emmere gye wadde oteeka okulya ku makya nti kyemuva mugejja omuwulubalo gutaliiko nsonga. Ku makya balya mmere endala, mutuntu balya ndala, n'ekyeggulo balya mmere endala. Kati gwe noddira ekyenkya ate okirya kiro, ate ekyemisana ate okirya lwaggulu, ate ekyeggulo okiri eyo matumbi budde n'olyoka otuutiira nno. Teoteekwa kubeerako kintu kyo kidireyinze. Ebintu byo tebitekwa kulwawo. Obanga kiyita mu posta kijje mangu, oba kigira ku simu kijje mangu, oba kiyita mu kamwa kijje mangu. Mu budde bwakyo wabeere wagamba nti haleluya. Tokkiriza dire ku bulamu bwo. Buli ekibadde kitambula, kamese etambula, ekitambula ng'ekiri ku nfudu, tugambe enfudu gye baatika ebintu byo nti emmere ebiwawaatiro. Ulira kino ogenda kukyetaaga. Tulagira buli nfudu yonna gye baatika ekintu kyo emmere ebiwawaatiro ereeta ekintu kyo kikutuukeko. Ye lwaki ebintu byo babitika enfudu? Mbulize muliraanwawo lwaki embaga yo, lwaki emmotoka yo, lwaki ekyapa ky'ettaka ekikyo kye bakitika enfudu. Enfudu eveeyo, eve ku bintu byaffe ebyetikkule. Enfudu yokka ekkirizibwa okwetika ekintu kyo yeno erina ebiwawaatiro, emmere ebiwawaatiro ekireete. Nafunayo 15 bayimire bagambe nti ekyo kyange.